Infomedia yafetu kusensonga ifo natuka okugamba nti waliwo bana abagamba nti basawo baganda nkole ekikyamu tibaliyo tibaliyo nemuwulira nti wuli wali oyana bakola ekikyamu ngendayo kati ono omukazi ono mulaba najja nga anoonya nagamba sonyiwa oba kitegeera nkikola mutabaniwe nawulira obulumi oyo Alex natuka kisane nganda ninkaba amaziga mugamba kale mama wange yafa gana amaziga yandibadde nga agasangula yangamba kafe bwali busirubwe kati nandi mukoze ekikyamu kati mama wona muzaala akyali mulamu najja gagamba munange nze mama musonyiwe no mukubalirira bamuwa sente nga mmeka byonna nga nze mbala milioni zange 35 kati no MP ali kwesimba member of parliament zezino zazanyiramu naye singa okunnuma we nawa sente zange ayanimba nga amaze emyaka 9 nga ndi nzekka ayingidde mu bulamu bwange akoze ebirungi at first yasooka okubeera omusajja Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. naye sisobola ebyokukola bingi kitegeeza okaaba nnyo kyekyokulya kyekyokunywa kisoboka kituufu nga kyekikaabi bizibu anti waliwo kyeweebuuza nti wenkaaba bisobola okuwona kati kyobalaba ntuuse mu kwekubula oba omulanga nasooka ttiitira okukola kino kyendiko kati naye nalabye nga ntuuse okufa wofa ng'oyogedde oba waakiri mbeera mbi bizibu bingi okabidde okumala ebbanga ki mwaka gumu kitundu ng'okaaba ngumye nti oba embeera enaggwawo naye biganye tulira bizitoki kwasi B4 Media tugusa ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja nze omugeye tuli ku B4 Media mukyalo ono yankubireko kasimu nga amaziga gakaba ge mangi n'eŋŋamba ajje tomanya oyinza okuba nga ekizibu kyoyitanga ekinene okyanjulirira abantu wano kyetano ku media oyinza okufuna solution yakyo oba oyinza okufuna ku bantu bakuwa amagezi n'okukkakkana abasinga obungi oyinza okubuuza nti ekizibu kinene naye ogenda nga buuzabuuza ku bantu bakuwa ku magezi oyinza okulaba nti ate gwe oli bulungiko so yensonga lwaki azze wano tunyumyemu ku mboozi ye osanga muyinza okukuma ku magezi n'abeera nga wona okukaaba atuteekamu akasente bannaffe abakolera kanana abo mouthwash bagamba nti gwe wenna tawanyizibwa n'endwadde eyakamwa akamwa kano kavaamu akaswa kabi
osenya amanyo gavamo otusaayi amanyo go gaguba amanyo gano bwotekayo ekyokunywa ekinyogoga oba ekyokya muvaamu gakunyenyera sanya sakanana abo mouthwash osoka sanga mu pharmacy ne drug shops ezikuli okumpi ate nayo gwali mtala wa mawanga osoka kunonya akaduka kabana Uganda konna kakuli okumpi kanana kano kabeerawo twakasiza twagenze twalambuddeko mu bifo tabaddeyo kwabaleko mu mbalala eyo nga kanana wonna weekali so mwebala abakulu Madam CEO nkutumiddeko nnyo tukolera kanana abo mouthwash Batamale and Sons bakafuluba okugula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi era obanga gwe oli eyo olina office chairs nga zikwata bulungi olina ekitanda oba entebe oba the fridge TVs byonna kasabanga bikwata bulungi osobola bakuleko ng'obikooye oba ng'oyagala kukyusaamu osobola bakuleko ko bakuwaamu ssente oba osobola okugenda ne bakukyusizaamu naye gwayagala okugula osogenda wali Nateete awali Central College Tamale and Sons nabanga wefuera ebintu ebikozeeko nibakyali mu mbeera nnungi n'ebipya babirina babayita Tamale and Sons tulina omukyalo ebizibu byalina bye bingi naye tomanya kaze wano tuyinza okufuna solution amanya kozigwana nze bampita mukyala Bonjerwa Margaret Akiki Bonjerwa Margaret Akiki oli mutolo ndiko munyankole Akiki wale banyankole ebanikine mu mpaako bagikolesa nnyo bajjajja bazala anti empaake bamubanya mu bagundi mu batolo bajjajja bazala taata wange batoolo naye newaffe tubikozesa so mbeera ki nga tutandikirawo mbeera ki akuleetera okubeera ng'okaba buli kaseera neyanzege kumpaka n'akakisa kendudde nga noonya nali nakukyeyeeyo kyewunyisa Saudi nga nkukubirako no kusindikira ku message n'ogamba wali bazze tujja kwogerwa kuba kati gwokola ku bangi naye ndudde nkugoberera naye olwaleero Mukama yeebali ebizibu bingi oba ensonga nyingi nze nakubako ngena tutandikira ku nsonga enkulu endeese wano ya ssente zange nakuba ekyeyo Saudi Arabia myaka 4 nagendayo 2018 gwali mwezi gwa mwenda nga ntandise process gwa 11 ningenda nakomawo 2021 ninzirayo mwaka gwo gwennyini naye zeere kyeye kyasooka zaaliwo nazikozesa bye nakola nimbisanga ninzirayo ogwokubiri sisanzeewo saasangawo na kikwaso yadde peesa myaka 2 twasangayo yadde ekikwaso nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazere kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka Tamale and Sons balina ebitebe 2 e Nateete opposite Shell ne Mukono okuliraana Resort Hotel kati gwalina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not nkaga mukaga kinana mukaga 78 ne noti 774 95 74 75 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasanyalaze n'ebibeje by'omulembe Tamale and Sons your business solution. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772
45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Zena sooka ekyoyo kisooka nali nzisindikira sister wange. Bye namulagira yabikola. Tiwali yali akikumi kyange mpozi ze naba wanganza omuntu. Naye ekyokubiri ninfuna omulala we neesiga. Ayali yannimba nti ndi mukazi we kankuyita okulimba nga tumaze emyaka 3. Naye ng'emyaka 3 eyo sinaba mwanjula tata nga tanaba muteegera kubanga sirina maama. Nga tuli babiri naye nga nze emabegako nina abaana ndi maama w'abaana babiri. Naye ono we nkugamba si yazaala abaana bange. Taata w'abaana bange nayawukana naye dda ndi myaka nga 15. Ndinze gwe olina emyaka emeka? Nina emyaka 34 gy'obukulu. Nina abaana babiri. Naye nga kuva myezi zaabalabiridde paka kati wendi. Naye ekisinga okunnuma we nawa ssente zange ayannimba nga amaze emyaka 9 nga ndi nzekka ayingidde mu bulamu bwange. Akoze ebirungi at first yasooka okubeera omusajja asobola buli kimu. Nalabirirako n'abaana bange, nalabirako taata wange nga ndi ku kyeyo. Nalaga nti ewa ku famire yange afaayo ng'omusajja. Ninsalawo ningamba taata wange, taata oyo nakusooka ninkugamba mukwano gwange naye kati mwami wange. Tata naga kirungi kubanga nze ndaba afaayo ku lwange bwe ndwala n'omugamba akola ki anzijanjaba yamujanjaba koko. Naye ye kujja mu bulamu bwange yajjamu nga tanjagala nga alina kyayagala. Wamufuna otya? Wamusisinkana otya? Twesanga naawe ku kyaki. Ku kyaki? Kyaki twali mu kyaki kusaba wali ku 2. Mukumusaka wali ku kituuti omasanga just wesanzi? Ku kyaki muyingidde mu kyaki kusaba. Tudde wano ne wano ku ntebe Yesu yeebazibwe. Si gumu 2 3 obunamba mu Bugaba awo we twatandikira. Naye sakitwa n'omwaka gwagwanga tikiri mu bwongo bwange kubanga nze nfokasinga nnyo ku baana bange. Naye ekyavaamu gundi ey'okubiri ekyeyo contract ey'okubiri musindikira ssente zange. Wano mwesanga ku church muli mu process eddayo wamugamba ko tuli mu process eddayo? Na era n'okugenda na mudduka buddusi nga tategedde. Mu kusooka yamanya nagenda ninvaayo. Mu kugenda wano mwali maze okugwa mu mukwano? Nga amanyi mumanyi. Naye nga muli mulaavu? Yes, naye nga teri akimanyi. Tuli babiri. Ngenze ekyo kyasooka tukyatinga naye nga si byendiko. Naye ndowooza we yategeera wano nti nzirayo we yanyweza yagamba kati kano nkafunye kajja zireeta. Naye nze omukuzumuwa nalabanga kale n'obwomutunuulira yoyo y'omusajja wetasobola nakirowoolezaamu. Ate nange nali nga ndi awo kwegamba nga olina obeerawo ng'olina ne ssente naye nga oba nkole ntya toyina maama akugamba mwana wange kino. Oli omusajja ng'akuwa advice naawe n'okimatira n'okikolerawo. Ebintu bino byanjawulo. Omuntu asobola okuba nga muli wano mufulaatinga nga tonnagenda weeru wakizuula nti ogenze ebweru natandika okugjayo laavu yennyini wekyali. Eyo ate nno nga nkyali wano nga ewaka ewaabwe nga tebamanyi. Naye bwe natuuka twogedde mwezi 1 2 3 4 kati ewaka ewaabwe ne bantegeera. Nanyanjula kubye essimu video call mu lusuku nga maama ono mukyala wange bamuyita Gundi. Oh my! Ngende
wano ku kampani we basoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa wamato estates management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase Faba Mato Estates Management Uganda Limited b'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management. Wali owulira njogera naye kiseera nga kituuka kale nga laavu kweri oluusi nakuba balina ku sapa ne muzeeyi ne mukadde nitwogera okumala mwaka mulamba ndi nonfuuse omwana ene waka ne mukadde n'atuuka okunga mwana wange mpa ssente nina akazibu kenfunye maama amuzaala nazaala wange akazibu kana kenfunye togamba mutabani wange tobeerako n'obwogamba mu batabani bange kubanga nina akantu kenjagala ogule nebbali kunze maama oyagala ssente mmeka zaali mitwalo ago nangamba ntunze embuzi yange ntunze endiga yange bambi mbuzawo emitwalo 2 naye bawo tomugamba ajja kunyombesa ate omutaba nayumba aba abulayo ndowooza kukuba. So kati ninyo tutandika ku process bwe mwatandikira okugamba nti kamuwe ssente zange okumwesiga nalaba afaayo ewaffe okugenda ewaffe ibanda eyo gye banzaala ng'ovudde ewaabwe Masaka Lyantonde Kaliiro waliwo distance naye yavuganga emmotoka nga tangambye sikimanyi nagenda ewaffe ey'omukyalo wala navida abaana bange batazaala naye n'abaviida baana n'olabira ddala kusindikira bifaananyi nga baana bali mu live dadi kyonka bo bali tebakimanyi nakimanyi naye nga olaba abaana bali happy abatwalidde ebintu bye nali sisuubira nga ndaba afaayo ku baana bange taata waabwe kyatabaho ewaka atuuseyo surprise ndaba essimu kukwata nti hello tata yayogera ku simu ye sikitegedde eno omusajja oyo yatuuka okuteeka siiringi mu nyumba ya taata ati first nga sinaba kumuwa ssente kati awo omutima ngumwagala ye yakugamba nti leta nkuterekere oba gwa kimusala kati no tugenze kukola ndowooza amaka sindika ssente tukole kino naye nga tutunakola kino nagulayo poloti yange njagala gizimba agamba abakazi oba mwabaki owamwe oba wababe ndowooza oli mukazi musajja muyombi n'ayomba n'alyoka nakalakasa mugamba nno Alex sente zino tomanyi byempitamu tomanyi kyempitamu ofuna sente zino ndeka nsooke nze nina abaana bange abo omwana wange nagenda okuva ewa taata we nga alina emyezi 9 kati alina emyaka 12 wandindese naye ng'owoomanyi sente ninzisindika twasooka kugula nte ekiralo kya nte naye omanyi okutuuka mu kyalo nga newe kyali yakisengula magula ekiralo ky'ente twagula nte yayina walundira ente kati tugenze okugula ente nange ndunde kati waliwo ne project endala gye yaleeta ng'omusajja ayina mukwano gwe we babba nze ekindese wano ku midiyo okusookera ddala njagala kubuusa bankuba kyeya bali eyo abasinga batubuusizza naye nange njagala mbuuseko abo banaategeera obwongo bwabwe oyo omusajja njagala mu posting FB4 media bagenda ovaayo lwono nze ndowooza muli si nze nzekka alidde bangi kubanga sente zaalina nekyali emirimu gye gyakola tegisobola mufuula ekyo akola mulimu ki ekisooka alina kampani gyakolera nti agent atwala abaana wa bweru kati nze nsuubiramu abo abaana abo mulimu abagenda kaaba nga nze so musi babiri sibamanyi naye manyi nti gye bali ayina ofiisi
talina office naye kampani nze njimanyi weeri kubanga nakaaba nenegayirira nenfukamira nemugamba omanyi sente zaafa sente wazikozesa oneeganye padde nkusaba siina yadde ebibiri naye nina passport yange yino nsaba ontwale mu kampani yo onnyimirire ngende nzireyo nkole nsasule sente ezo mu maziga amangi namwegayirira oyo omusajja nimugamba nkusaba kubanga nze nezitandikirwako sikoze eki sizirina naye nsaasira ndi mulamu abasinga bafa ajjanga aziridde n'akutuga naye nze nkyali mulamu bambi ntwale onnyimirire mu kampani yeeyo gye mutwalamu abaana ogenda kukola nzireyo Saudi nkole ki nkole yakiwulira agamba linnya ogende e Kampala nintuuka ino Kampala nemukubira nandagira nampa enamba nintuuka ku kampani nimbawa pasipoti yange pasipoti bagifunye bawaddeyo emitwalo gyange gyali 3 naye nakati ntudde simanyi kigenda mu maaso ntuuseeyo nkaabye mbanyinyodde bambi muntwale kale Alex mumuleke ne Alex ku kampani awo wennyini nanyini kampani akugamba ebibyo ne Alex sagala biwulira oba okitegeera oba kati ngamba ayita mabega nagamba akakantu mukaleke kabonebone oba koze evaawa bagamba lwaki tebakutwala bagala sente ze siina kubanga nze nagira babosi babiri nga siina sente omukazi nankubira jangu leta sente emitwalo 4 yanguwa kunze mami siina sente nesiga nkuwe ID yange ontwale nze nkusindikire sente zo njaku esente njazikuwa otoleke ezizo mpe balance kubanga mpulira obulumi bungi nangamba abantu benkoledde ekyo bangi tibansasudde kati nze nawe sobola kikukolera kubira Alex ajja kuyimirire yeye nyini tayagala takwata simu ku kampani omukazi yangamba takyayagala kuntwala kubanga yankansolinga emirundi 2 kati mugamba mpa passport yange kubanga nza yagireeta nfunye kampani endala tomanya agamba leta sente nkujje ku system jesirina nsula njala binsobedde Alex nowe mukubire simu kati kisinze okuncankalanyanga mukoyo ngamba tugende wamu bampe passport yange yansuubiza lwakubiri naye okuva ku makya nkube essimu takwata kale mpulira mbikoye so wali mu kumuwa sente ozabamuwa sente nga mmeka Alex wengenda bala bulungi mubanja kubanga we natuuka neno ng'embeera eganya anyimye sente zange nina abaana bange tuli mu muzigo siina kyakola natunda ne poloti yange nintandika bizinensi yange nazo yazibba nazitwala nazibba ate omuntu akuyingirira yajjanga azisanze mu durowa kali kaduuka atodde okwempita okubba wano ng'okomyewo ensigadde nzekka n'abaana we muli ekitabo kaduuka we muli akacumu we muli ku lwala okulya amazzi sabuuni kaduuka ne kaggwawo kati ngenda kubala bulungi nga simubbye mubanja miliyoni zange nga 3.5 n'omusajja oyo namwegayire wakira mpeeyo ezo 5 yakugamba oli mukyala wange jangu ewaka ofumbe kati ninyo ogambye mu kusookera ddala wasooka muwa maaso kagula nte zesaamanya we ziri simanyi kiraalo nze nganze omuntu nagulayo ente zange 3 naye nga mulimu kakasa nti njagala agikuguziza njagala mbalabe ng'otwala eyo ente mu kiraalo ate ninkubira ne maama we nimubuuza ng'omukazi nga maama nagambe nti bagiguzi maama nga mutabani we agamba project awe waka waliwo watandise ozimbe enju project yesigenda okwogera wano agambe atandise nawulidde akuba essimu baleete
kunze nno anzigyeko sente zange nti agenda aleeta tutandike tukole. Bwe kiri yatandise naye ng'omusajja agenda eyo n'akwata ewalala n'akusindikira ebifaananyi. Labayo kino bwe kituuse, labayo kino kiri kyazadde, labayo kino, labayo kiri bwe kituuse. Kati naawe muli ogamba maybe. Sente zewadde okoze okumusindika zaali zaki obuddeko ku zente? Tuzimbye n'ennyumba. Mwazimba nayo? Kategula. Lino lyennyini liriko mitwalo 9 mu meka. Omusindika sente muzimbe ennyumba? Tuzimbe ennyumba ne bakuba bulooka ndaba bwenti. Ewaka mu lujja kubanga nze natuuka yanyanyiriza. Kama tukatereeze omusanya wabumalu. Yanyaniriza tutuuse waka newe baali bakubira bulooka. Nalabawo nga weewo waka wonna. Kati no atoloza sigenze mu bufumbo ate no ntudde entende. Oli bulaayo musindika sente muzimbe ennyumba. Ennyumba nga yakikubalidde. Ennyumba eziriwo yasooka ozimba emizigo ziriwo rooms 5. Naye ye bamuzaala Lukunjiri kati yali wali Masaka yagulawo nga y'omuvubuka. N'azimbawo ezo nga atera plan nti akole eddwaliro. Ebyekyalo ne bigaana. Nze nanyumiza kubanga nali siri nayo obudde obwo. Kati yasengula taata we ne maama we n'abatuuzaawo we babeera we waka. Bw'oba otuuse waka tuyina waffe we tubeera naye eddako ya maama, eddako ya baganda be, eddako ya bakozi. Kati eno empya tenayingirwa. Naleka nga tanaba nagiggala nimpulira nga njagala kukola ekikyamu nga mpulira ddala nekubako bwenti nga mpulira sissa nga mpulira ngenda. Nasiba busibi ebintu byange ninsibira ewaka. Bwe natuuka waka nasanga bulaza wange akutte ejambiya. Agamba kati wano totuuka, sente waziwa omusajja, va wano. Kwe kutambula nimpangisa ne sente zenju nizigaana. Kunze kumukubira munange nyamba nziza ku kampani nzireyo nkole kwe kujja ne Kampala. Kati ninyo ennyumba gye wasindika sente kuzizimba wagisangawo yo? Kweri. Kati saawa eno simanyi yagigala sisobola nalemererwa obubeerawo. Lwaki? Ekisooka ye nga ye tabeerayo. Ekyokubiri tosobola kubeerawo nga ekyanzija mu kusooka ekyanzijayo ewuwe. Kati bw'oba omunyumiza ku stage eyo wenyumye yekka toleeta baana. Oba okitegeera? Sikitegedde. Ayagala otuula awo teri kukola. Tuula wako ofumba olye wootalina abaana bo. Takiriza baana tibajjaawo. Kati nze mba sikisobola. Ennyumba ye lisaidiwa? Eri Masaka lyantonde kyalo bakiyita Kaliiro. Kati no MP ali kwesimba Member of Parliament zezino zazanyiramu. Agenda kwesimbawo? MP eno RM wajidde. MP lyantonde Kaliiro ndaba akubya bigundi bikyati. Oyinako obujulizi nga amusindikira sente? Ebintu ebyo ebitu olasobola okukozesa nti genda oyono n'erinnya lyoyo. Obujulizi bamusindikira sente saawa eno nange nkirowooza nga sikiraba. Essimu yange baginzibako. Bagibbya wano Uganda? Yes, wali mu paaka yali nsindikira baana bange bintu muyayi n'agiteera. Naye nga obujulizi bwe nnina yezandibadde message. Ozirinazo? Anti essimu bagibba. Kati olinawo yadde? Yadde. Ye wobimugambako akkiriza? Akugamba nzimanyi. Nzimanyi sente wazimpa. Ekintabula nti ennyumba eyo ginako obuvunaanyizibwa gye mwazimba? Ate kati nze namuwanga sente bakubye bulooka batandise ozimba bayiye buli kimu ennyumba bagisakadde bagiserese kwe bayita osereka. Naye kati nze weesiina nti nagula amabaati we nasayininga. You know? Mukubalirira bamuwa sente nga mmeka? Byonna nga nze mbala miliyoni zange 35. Ngamba ku nnyumba, just ku nnyumba? Ku nnyumba.
kati nze kyenyinza okugamba nti ekyeyo kyonna sirina we nasindikira yadde omwezi ogwo. Wakozeeko contract neggwako? Yes, zonna nze nvaayo bulungi, bakama bange bansiibula bulungi nga sirina musango gwonna. Abadde ofuna ssente mmeka? Ogwasooka nali wa 9, kweno contract yasembayo kali kakadde. Kali kakadde nga bwe nkateeka ku simu sigulako yadde ekizigo yadde olugoye. Okubala kuba ffe tuli ffe tetwaga miliyoni myaka 2. Myaka 2? Miliyoni 24. Togagamba omusika miliyoni simanya nga 3 mu mmeka. Anti kati nkugamba zino za natunda poloti. Ekozi watunda poloti yo? Ye natunda poloti yange. Ese yakusanga wamusindikira sente ezo nazo nezeki ate ne bewalina nga poloti wali oguze ku kyo kiri ekyasooka nobitunda poloti kibanja bwe kiri poloti nazo nizigenda mu ebyo yenno akubiye pulani musawo akoze kiliniki gyakoze tayagala olinyeyo yadde otunuleyo bakola we balya bakola walya natuse ekiseera nga nindemererwa ninkubira maama esimu ga maama naye nze nga bindemye kati omukadde naye simu takwata yangamba naawe okaabakaaba nnyo maama amuzaala kati empulira omukazi oyo namwagala ate naye yanjagala muli oba lwakuba nti namufuna mu time emisinga maama wange ngalo wenkuba esimu nagikwale mga maama naga wanji mwana wange mpulira muri nzikakanye naye zanga aziridde mukubira nti munange mpansa soli abaana bange fees ankutulako bukutusi obusungu bungi ate ega mukadde wansaba bulungi sente zange ninzikuba ate kati naawe nimuga mukadde so se sirika zino zama zimuwola buwozi nazimuwola naye nangamba sigamba mutabaniwe nga mama oli mukazi zizo naye nzaagala naye bana bange school fees before tosobola kikiriza kati maze wiki nsulangaawo ate kikusuzaawo ate sister wange naye obusungu webwavudde simanyi naye yangambye fulumenju yange kyenkusuza kimala sente waziwa musajja ate ngaye simunyigira nogabula sente ndio okuteka abantu ku munkenke kati ye kinsobola ekingira tanyambye mukudde bwero nze nandi byesonyiye kati ninyo mukudda nga contract eweddeko waddanga wakimanyi sente bazibye oba wazima ajanga sina kyemanyi ani yakulana ku airport ye kenyini yakulana ku airport namutuukirawa twatuukireyo jini mtawe nao kuki nafuna room gye yalimu nitwebaka enkeera nitugenda mu town olwono twakola boutique nakola shopping nzize ne sente zange sitegedde mwakola boutique mu sente ezo zenyini musindikira business tuzikoze boutique ankubidde ebifaananyi abisindise yampadde omukozi njogedde naye muganda we sister wa last born waabwe yakolamu oyo amugjeemu kubanga amanyi njogera nabo akyusiza afunye omukozi omulala naye okuva e Kampala tudda waka twakola shopping twebase agenze mu nsawo yange dollars ze nakyusiza ku kisaawa azigjeemu nze mu nsawo sikebedde okutuuka mu town okwata mu nsawo kyusa sente tiziriimu angamba nzigjeemu maze nozikyusa ebintu bibyo kati njagala ontwale ku boutique bw'obiteeka teyajindaga ga Katonda kitegedde era sijirabanga nako airport nakibera mu nsawo yo tutuuse we twa room gye twafuna twebase mwebase ekiro yatuukira nakyusa budola bwange mwezi gumu bwe nafuna ku salary esembayo muteeka mu kasawo kange ng'omanya abakazi kati ye yazijjamu tufulumye tugenda mu tawuni ngende ngole ku lugoye anti tudda mu kyalo kwata mu nsawo temuli sente zange omubuuza nti namaze dozikyusa ebintu bye tuguze byezeezo yakola mu shopping y'engoye boutique ayina mukwano gwe nimubuuza kino kitegeeza ki ngenda ziko nga tutuuse waka sente ziri ku account kunze banka yiri gendo jeko sente
ompe sente zange paka kati ate nkulimbe nti natuuka mu baana bange nga nina n'omugaati natuuka mu maaso ga taata nga bwalimu awo mitwalo nga 8 awo sente nga n'ensonyi ze nnina nga neekengedde muli naye nga sinaba kukikkiriza mubimbi bava ku kyeyongo yina emitwalo 8 okutuuka ewaka walina emitwalo 8 okutuuka mu maaso ga taata wange nzaala myaka egyo kati otegeera otya nti nno sente zonna ze wasindika kubaga nti twategeerera ku kyeyo otegeera otya nti sente zonna ze wasindika maze nayo omwezi waka wenfumba wetulya kakati tumaze okulya lanchi tugendeko mu faamu tulambule tujja kgenda kakati munnange project wangamba yali wano kiki ba tompa pia tomanyira ayinza okwogera bwe wekka n'osituka wootudde n'oweebungulula bw'otuuka wali mama we n'akugamba yeggwe ne Alex muliyomba paka ddi kunze mama nze yakamala wano omwezi gumu wawulidde ddi nga tuyomba kati awo oba tolina kyozzaako ng'osirika ng'akugamba faamu yiiri kati nze mpaakinga wano nze nyambuke mu faamu gwe weeyongereyo katutuuke waka tujja kudda navaayo ewuwe nga sirabye pulojekiti kyenalabako n'amaaso gange kyendaba nga ntuuseyo kati nju naye ebisigadde simanyi botiiki simanyi pulojekiti eyo gye nkugambyeko kiralo kyante neva so kati na nyumba yammwe yiye kubanga siriyo weesaawandiika ndagaano wali ogenzeeyoko okusulamu n'agigobamu anti navaayo nga tanabagiggala nga tusula mu eyo gy'abeeramu nga n'ekisumulizo ndi mukazi waka muzeeyi amanyi mukadde amanyi nga n'ekisumulizo nkirina kye baagala babuuza nze enju nga sinzigale nagireka nga akoze wayalingi akuba plastic kati ongamba otya nti omaze ennaku ng'osula nga bwe oti anti navaayo lwaki toddayo ewaani ewabbaawo nedda kotagobanga abaana bange benzaala basinga musajja oyo kati obeera n'abaana bo nabawa sisita wange nti ndeese passport ngiteeke mu kampani ngende nzirayo nkolerera abaana bange babeera ne sisita wange abaana babeera ne sisita gwe lwaki tobeerayo kuba yasobola okwekwasa nti nze sigobanga kati okubeera ewuwe wenfuna obuyambi oba ninfuna mpola sente ninfuna kampani nziza ku kyeyo kisingako okutuula ewuwe tetugenda kukwatagana ndowooza nnyo obulumi bwe sente zange bungi w'otuula awo kiki kyosinga okulowooza nnyo nekikukabya kubaga abakabya kumala omwaka guno ekyo kukolerera bwereere nagendange nze kukolerera okuba obulungi kati kiseera kyakuba bulungi ndi bubi abaana bange ekisinga okunnuma kye baagala si kibawa nga maama ayakeera enkeera n'agenda n'akola ki n'akola oliwo ddala kyolowoozaako n'okaaba ne taata nkubira yadda nga nsaba mutwalo nga sigulina nga tesirina kyemugamba kisinga okunnuma okukolerera bwereere mu bawalabu si kyangu kati nasazeewo ningamba ono simanyi bino byeyesimba MPBC mu palamenti bamulabe atanamubba akakkane bamuyita ani amanya matuufu amanya ge bamuyita Gumisiriza Alex ebifaananyi bye mbirina ne maama wa muzaala mulina ne taata wa muzaala mulina njagala eyo famire balabire kunze mukadde mukubira okumunnyonnyola kikyempitamu tulabe ekyokukola tayagala kumanya namugamba mukadde ngenda kukola ensobi ngenda kukola ekintu nkyongambe lwaki tiwasooka n'ongamba nga maama w'omwana
tayagala kumpuliriza takwata simu yange n'obwe nkyusa line nimukubira nawulira eddoboozi lyange akutulako nkutuli simanyi obusunga ate ye mukadde gye yabujja mpako namba ya mukadde tumukubireko naye kasi before media tuguse ensonga emboozi mugiwulira gende emboozi negende ku baana bonna bali abagiri ku byeyo naddala mu nsi z'Abawarabu temukola naye akasente bamuleka wano e Uganda ndisome eyo mama Alex bamuleka wano e Uganda akasente kammwe abaana mwe beyagalira mwe bazimbye amayumba gwe n'okomawo ng'oli mu miranga ng'ono so tubalabula nnyo buteesiga Munnayuganda yenna yenna ku kisindika be maamawo tubalabula nnyo buteesiga Munnayuganda yenna yenna ku kisente naye simanyi programu zaffe zino tuzikola munnaye tubasindika message zino naye teriiko mpaku ya Alex naye temuziwulira so tubasabira busabizi munnange wakumadde okugenda na Alex ono wiiki ewedde nga ngamba leero lwakubiri tujja agenda ku kampani ayogere nabo bampe paasipooti yange oba bantwale ngende nkole naye nzize mukubira ne leero nsiibye enkuba essimu eyo takwata simu kweri naye takwata ate nga yona ndabako Mr. Kolo ye si yoyo si yoyo Mr. Kolo si yeye so katusabe yakwate yabeera side wa kati saawa eno simanyi wiiki ennaku nga bbiri emabega namulaba mbalala akubya ebipande bye mbalala era yangamba kituufu ndi mbalala naye ndi busy lwakubiri nja kujja eyo tugende akalulu kamuwuuba oluusi abeereyo bakala moja we bamugaba gyakolera akugamba inspekta w'amasomero n'omulimu gwenze sigutegeera oba gumenkiriza kuba wayita mukuba MP oba ofuze mukyala MP nze muwala wa Bengabe ku mwana owange kati laavu yaggwawo abeera ne laavu afaanana nze sikandekeyo beera mukyala MP ente nno lowooza akwata essimu tuddemu tumugezeeko oyo ojja wulira nze njagala agikwata owulire ebigambo byayogera mulungi nnyo eya mama teriiko ene gwe otukidde okujja ku SB4 media nga mpulira nkooye mbeera gye mpitamu si nnungi ndaba abaana bange kusoma kunnemi nze wentuukidde wano nsaba omuntu yenna asobola kunnyamba okufuna paasipooti yange eyo paasipooti eri ku kampani ate omukazi agamba muwe sente okunzija mu sisitemu ze sirina kampani eyo bw'aba asobola kunzija mu sisitemu nampa paasipooti yange ninfuna kampani ndala ngende nkole nze Alex sirina kyemwagaza kirala oba ye yennyini ampe sente zange ngende nkole kati tulonda mu kamera omuweereza obubaka simu yo takwata obule twabadde tumufunako naye otuwirako ku kyayogerawo kati awo simanyi ate omukyala wa kampani ye agamba muwe sente anzije mu sisitemu ye kyesimanyi Alex amukubira n'amugamba togimuwa ekyo nakyo omumala ningamba oba kiki sinandiyagadde paasipooti yange ngende nkole zino nomala gafiira bwotyo kati nkole ntanera ne bwe nalemerako ndaba sigenda mumalako kati abaana bo basoma abaana bo nabatutte ku ssomero mabega bambanja nga mbatwala nasasuddeyo 8,000 era sente zikyetaaga siyina mulimu siyina wensula siyina kyendya
Siyina parking, siyina kyendi. Kwegamba ngenza okulaba nga n'okusa omusongo noonya nga sigulaba. Nkomye. Tuna mu kamera oweereza Alex obubaka. Omubuulire obulumi bw'olimu, omubuulire kye yakola, omugambe n'ebigambo by'oyagala awulire. Alex, gumisiriza nkusaba. Bw'onooba olabye eno story gye nkoze leero ku SB4 Media. Saba ofunemu omutima omusaasizi nga bwe nakuwanga ssente zange mu bulungi. Nsaba ofunemu omutima omusaasizi ompe ssente zange. Oba okugamba oyo omukyala wa kampani ampe paasipooti yange. Nsirayo ku kyeyo nkole. SB4 sina kirala kyensobola okugamba oyo omusajja. Obubaka bw'osembayo buweereza banno abali ku bannange nze manyi waliyo abasinga nze si omu si babiri si basatu abazimuwa. Genda ongulire poloti temuzisuubira kubanga naye yanyumiza. Waliyo omuwala abeera Gindi yaleka abaana wa mukwano gwe ampa ssente ze kati naakava mugulira poloti. Teriiyo, sikumanyi kyemanyi teriiyo. Bw'onooba oli eyo gumisiriza Alex Lyantonde Kaliiro Masaka, manager wa Lyantonde FM, ye manager mu town awo. Amanyi nti amwesiga n'amuwa ssente ze abanje nga bukyali. Senga janaga mukyala wange munnange nafunamu just obuzibu. Siriyo SB4 Media taata w'abaana bange. Twayawukana naye kati tuli ba mukwano. Bwe nazaalamu abaana babiri. Namba Alex ono najja nakwetona naga mukyala wange just wabadde binkuttemu ssente tujja zifuna. Tukuliyo. Nobwaba azimpa zonna n'anyongeramu n'amagoba. Enough. Tosobola muddira. Sisobola butambalamu magezi. Nze namwesiga ye nanfuula omusiru nakkuta. Takwata masimu. Kati simanyi ono MP wanayitamu kuwa MP baaba. Nze mbadde njagala n'ebifaananyi bye mu biteeke. Byonna bimpeereze. Ne bya maama we. Byonna. Taata we. Simu ya mama we tekwata. Ate taata we bifaananyi birina bya taata. Oyo ye taata. Anteeke mulayite mulabe bulungi. Oyo ye ne taata wa muzaala. Esimu ya mama yesembeyo 10. Eyiseemu. Yine eyiseemu ya network. Kati agenda kwogera n'Olunyankole. Tamanyi Luganda. Yogera tulabe naye luyinza okuba nga lutono. Hello? Ali mu kyaki. Mama jebaleko. Ago. Tabu yonyine. Oli bize twogeremu. Oli bize twogeremu. Kanta kurire. Tabu. Amanyo Olunyankole. Kura. Kore gena ye. Mama Alex. Hello. Mama Alex. Anji. Mukadde nzaaki ninya kiki? Hello. Mama yataka simu. Awulidde mugambye nze. Obuzibu singamba de manyo Olunyankole. Niwe tenkumanya. Tenkumanya yego Olunyankole. Mama yataka simu. Yagisharaho. Kasita awulidde. Kandi yawulira akichi nagisharaho. Mbukuba omuwoli. Osobola? Tasobola kugenda ekigambo n'ekimu ky'Olunyankole. Omanyi Olunyankole? Kaya tagala kuddamu jjukwata. Bino ebintu byafuuki bintu byakyukira nti n'abazadde bennyini. Margaret Bonjerwa Akiki.
simanyi bino ebintu byafuukira ddala nti n'abazadde benyiga ddala mu kulya ssente z'abaana oyo akirimu yali akimanyi buli kimu oyo akirimu yali akimanyi buli kimu kyoba olaba nze naye newagamba nti bazimpa nibeeyo ate before natuuka okugamba nti waliwo bano abagamba nti basawo baganda nkole ekikyamu tibaliiyo tibaliiyo nemuwulira nti wuli wali oyana bakola ekikyamu ngendayo kati ono omukazi ono omulaba najja nga anoonya nagamba sonyiwa oba okitegeera nkikola mutabaniiwe nawulira obulumi oyo Alex natuuka kisaani nga ninkaaba amaziga mugamba kale mama wange yafa gana amaziga yandibadde nga agasangula yangamba kafe bwali busiru bwe kati nandi mukoze ekikyamu kati mama wo namuzaala akyali mulamu najja ngagamba munnange nze mama musonyiwe anyway emboozi ogiwulidde mbozi ya kiki ogiwulidde gwali kikuwa ekyokuyiga wali ku kyeyo Alex tukuye essimu zaffe tozikwata twaliwulidde ku saidi yo oba bino ebintu bimanyiiko singa bakutte bonna ne maama okwata maama ye kasitakutte natanajjako essimu kasitawulidde nti yegwe essimu nagijjako ye bwatyo so mutuwe ku magezi gwali eyo tuwe ku magezi omukyalo ono ali mu mbeera mbi singa kala tesituko asobola okufuna omuntu amuyamba najjayo passport ye nayiya kampani zino zitwala abantu ebweru simanyi wayinza okuba waliyo kampani ng'endaba oba nanyini kampani nga ndaba nsaba nyambe nfune eri passport yange antwale nze nja sasula mwezi kasita guba gumu mba amuwa ssente zantwalidde kubanga waliyo yalaba ngasobola kumpa ssente zintuusa ku kyeyo sisobola kulya yadde 10 nga sinamusasula kolera abaana bange anyway quest before bawe namba yesimu muntu asobola okufuna enamba yesimu yange eri MTN 0781 22 41 78 yiddemu eri 0781 22 41 78 ye namba yange anyway namba eyo erioko ya keeki osobola okuba nga osobola okumwesiga ensonga zakugambye ave mu mbeera eno fe tetujja kukusayira musango nga ggwe omuntu musango tukusayira abaana bonna byona bituweereza ku WhatsApp Santude wakusayira abaana bonna mulekera okwesiga abantu bano bemulese ku kyeyo kabenze kenyite munesiga mulekera okwesiga ambi mulekera okwesiga abaana bano mulekera okwesiga abantu bagenda koyera abaana bo mulekera n'abantu basula mu mukwano tona nako ntuzikola nyo basula mu mukwana wo simanya before media naba mama bazirya anti atusoka mama wazirye alisoka singa mama yazira kusinga ono tiyaliwo kale tufanye singa ya abadde ona azirya aya tata ojali tata wange jali mulamu naye singa tata wo ezo mutukako kale tukitwanye singa tata wo yazirya zara ko nnyo ngono zazalidde ati kisobola kuluma nnyo so tewesiga muntu yenna bana abasajja nagamya abasajja bano abali wane Uganda akina bakamada akina baumaluba abati nadala kabati yako abati 80% wajja muka box Congo likadama abeera nga akubala ku kasente kiriza nti nowono datagenda kuwasa alaba bwana bwange obwana bwo bwino okusoma naye kati sente zona future choice kati nobe bangamba mama tuwe olukumi siluyina byebyo atutekamo kasente bannaffe aba nana abo mouthwash bona tatamazibanza ndadde yakamwa akamya kakuvamu akaswa kabi amannyo gaguba oteekayo kyekunywa ekinyogoga oba ekyo kyaka kunyenyera
Sanyusa Kanana abo mouthwash kasanga mu supermarket baga shops nezi pharmacies kuli okumpi naye wango yomtana wa mawanga Kanana je kali so kenda kugaruka maduka gabana Uganda gakuli okumpi jakafuna mu Kanana abo mouthwash banaffe abaziwa and sons bali kumukwana akedi kalonda owa beddings bamulina Chorowoza ko cyona cyonanga cha beddings masuka blankets duvet covers mattress covers mifaliso byonna babirina ate nga biri ku mulembe otukirire abasabaziwa and sons amifati nkutumiddeko nnyo songa ndowooza oziwuliriza abawalabo kajoni nawe nkutumiddeko nnyo bannawanna ku ndowooza bawulira bo tebakoowa bagabula ssente balinganga ki ennaku ekukwata naye tonna kyakukola so gwali program eno girabe ojetegereze funemu ekyokuyiga omusajja ne wakulimba atya nga alina laavu nnyingi ne bw'oba ozadde naye abaana beera ku mulamu ekyakutwala ky'oba okola zimuwe omanyi tugenda kujja ku SB4 media tukaabirira zimuwe ku lulwo nze muzukulu wakajja ku SB4 media tugusa songa mbere bulungi mweraba Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Letuguse ensonga